maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Munnanga ndaba era mpuliriza ku 3ABN. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga okyasomuka, okyasobola okuwulira, okyasobola okulaba. Ekiseera kituuka n'obanga bino byonna tukyasobola bikola. Naye ng'okyalina bino bye njogeddewo, okulaba n'okuwulira n'okutegeera, osaana okukozesa ekiseera kino olw'obulokozi bwo, olw'obulamu bwo obw'omu maaso, olw'ebiseera byo eby'omu maaso ng'oli ne Katonda wo. Weebale okulaba n'okuwuliriza. So ate mu ngeri y'emu sisobola kwerabira okwebaza abakozi ab'oku televizoni eno. Nkyali nange gwe bakkiriza njijimbeeko kenjigiriza. N'olwekyo ekitongole kino kibeerewo era Mukama akiwa omukisa okumaliriza omulimu ogw'ekigambo kye Mukama waffe akomewo. Katwebaze. Tweyanzizza nnyo Katonda waffe kubanga oli wa kitalo, oli wa buyinza era enteekateeka zo za kitalo. Enteekateeka y'obulokozi tugyebaza kubanga wakkiriza okuddamu okutonda. Ffe wandisudde n'omegulamegula n'oyokya ne tuggwaawo n'otonda ebitonde ebirala bisobola okukugondera. Ne waaliwo ekibuuzo ekyali kisigadde ekitandiddiddwamu kwe kwemulugunya okw'ebitonde ebirala bye watonda nga biraba okoze bw'otyo. Naye kino kikulaga bw'oli waliwo okusunguwala era bw'oli omwegendereza mu mirimu gyo. Naffe tuyigirize Mukama tutambule nga bw'oyagala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Omulundi oguwedde twayiga ku Sitaani n'okugwa kwe. Tigaali malala ge gamusuula. Engeri gye yayambalanga yali ya kitalo. Embeera ze yalangamu zaali za kitalo. Yali akulira okuyimba era Sitaani kyova olaba akolera nnyo ne mu bayimbi. N'olwekyo amalala gakolera nnyo ne mu bayimbi. Tusaana okwegendereza abantu okutubaana nti tuli baserebu kubanga olwo ebigambo Yesu yayogera mu Luka 10:18 nti yalaba Sitaani ng'akka okuva mu ggulu agisobola okubiddamu eri obuweereza bwonna ne buba bwa kigambo kye. Atuyigiriza okukkakkana n'okwewombeeka nga ye bwe yaleka ekitiibwa kye mu ggulu n'ajja okutaasa ensi yaffe eyali emaze okuwambibwa Sitaani. Ddala obulimba busobola butya okufuga ensi? Omulimu omukulu Yesu gw'ayogerako gwa Sitaani kwe kulimba nti bw'amala okugukozesa gusobola okutuusa ensi okugitta n'okugizikiriza. Twamuyize nga Sitaani omulimba w'ensi yonna. N'olwekyo bw'otobeera mu Uganda n'ogamba nti Sitaani abeera mu bazungu abalimba eyo nga bw'alimba na wano, kubanga abonyaabonye eyo nga bw'abonyabonya na wano, kubanga alina obuyinza obwamuweebwa Adamu. Adamu bwe yakkiriza okukola Katonda kyagaanyi n'ajeemera Katonda, bw'atyo Adamu n'olulyo lwe lwonna n'aluyingiza mu bujeemu. Naye twebaza Yesu Kristo kubanga ate ye yeewaayo okulokola Adamu yali agudde n'olulyo lw'omuntu yenna. Mukama sabaako omukisa ng'owuliriza. Lwaki obulimba kintu kikulu nnyo mu bitundu bino ebisatu ebikulembera ensi? Obulimba mu byobufuzi, obulimba mu ddiini, lwaki weebuli? Obulimba mu by'essente,
mu byobufuzi olumu pulezidenti wange yayogera ebigambo bino nti kabaka wammwe Abaganda temumuteeka mu byabufuzi kuba bulimba bwereere. Ebigambo ebyo nabiwulira nentya nene mmanya nti byobufuzi sitaani yabiwamba ne bifuuka bya bulimba. Ekyokubiri, eddiini yandibadde nga yeeyogera yeekola amazima. Lwaki ate eddiini weeziri ez'obulimba? Katugende ebyensimbi. Lwaki ensimbi zirimu obulimba ne zituuka n'okkubibwamu ebikwangala by'essente? Abantu ne bagula naye nga basasudde bikwangala. Abagaggawala ne bagaggawala naye nga bayimiridde ku bikwangala. Eddiini abantu ne bakulaakulana naye nga bakulaakulanidde ku bulimba. Ne babeera babitiibwa ne basinzibwa naye nga basinzibwa ku bulimba. Lwaki? Ebyobufuzi bikulaakulana naye nga bikulaakulanidde ku bulimba. Kubanga omulimba Ssaabalimba w'ensi zonna y'akyafuga ensi eno. Waliwo ensi gye tusuubira era gye twakkiriza Mukama waffe gy'atuteekerateekera, etejja kubeera mu byabufuzi bya bulimba, etejja kubeera mu ddiini za bulimba, etejja kubeera mu byanfuna bya bulimba. Buli kintu kijja kubeera kya mazima kubanga ye ge mazima. Katugende mu maaso. Abantu bangi bafiiriddwa ensimbi ne bafiirwa emmaali yaabwe, obugagga bwabwe olw'obulimba. Tulaba abatunda empewo ng'oli apakasa ne yeewola n'addira ensimbi n'aziwaayo ne bazitwala naye nga bamuguzizza mpewo. Bwe tugenda mu maaso, Sitaani abadde mulimba era omukulu w'obulimba eyaleetera bajjajjaffe okugwa olw'obulimba. N'olwekyo obulimba tetugwana kubwagala, kubwegomba, kubwesembereza kubanga bwe bwatusuula, bwe butadde amalaalo mu buli kibanja. Singa wali olabyeko ku limba ey'abantu abangi, abo bonna baafa lwa bulimba. Obulimba bulwanaganira ddala n'amazima, ekitegeeza Yesu nga bw'ali amazima yafuukira ddala mulabe wa bulimba. Ate ne Sitaani nga bw'ali obulimba, mukulu w'abalimba bonna, taata w'abalimbi bonna, akyayira ddala Yesu Kristo n'amazima ge. Naye oba bajjajjaffe baafa lwa bulimba ne bazikirira, naffe tukyagwa olw'obulimba era tujja kwongera okugwa singa tetwanguyira mulokozi waffe Yesu Kristo amazima. Amawanga mangi ganyumirwa obulimba. Olaba n'omwezi gwa Apulinya baateekawo olunaku olulamba kumpi 3-4 ng'olunaku olwo bubeera bulimba. Abantu ne boonoona ensimbi zaabwe nnyingi ne bafiirwa bingi n'ebiseera byabwe nga babikidde abantu abataliiyo. Yesu bwe yayogera ku bulimba buno mu Yokaana 8:4 yagamba nti mmwe muli ba Sitaani, muli baana ba mulimba, kyenva mukola obulimba. Kubanga Sitaani ye yennyini yafuuka bulimba. N'olwekyo buli balimba yadde butono bw'olaba totuwenga obufuusa buba bulimba era Sitaani ng'ekyo ye mukama waakyo. Tunyumirwa nnyo ebifuuse
Fuusa banajja lusasula ssente nakola kino nakiri, naye byonna yengeri Setaani gy'akolamu emirimu gye. Ensi yeeyagalira mu luyimba, ensi n'ekyawa amazima. Setaani atega emitego gye era n'akwasa mangu byakwasa era n'abizikiziza okuyita mu bulimba. Tulaba nga mu Lubereberye 3 olwokuna tusa ku lwokutaano ng'omusota gubuuza omukazi ti kazzi Katonda yagamba temulyanga ku miti gino gyonna? Omukazi mu kwanukula gye yagwira mu mutego nti nedda yabalimba, yamanyi byemuliggulyako, temugenda kufa naye mugenda kumufaanana, nammwe mumanye nga obulungi n'obubi. Okulondawo kwa maama waffe oyo kaawa okumanya obulungi n'obubi oba okulega ku bulungi n'obubi, y'ensonga lwaki gwandaba nampuliriza amalaalo gye gali ewammwe, entalo weeziri, byokulwanyisa mu biraba byonna byajja, ebyamakomero weegali, amalwaliro na buli mbeera yonna ey'obubi eteegombebwa, obwamasiikiini n'embeera zonna ezisingira ddala okubeera embi n'obuvundu obuli mu nsi. Ensi esobola okufugibwa obulimba? Ye bangi bakkiriza nti okuwa ekitiibwa Sunday, Easter ne Christmas kyokka nga banyoomye sabbiiti za Katonda nti bwe Bukristaayo era ge mazima. Obulimba bwa Setaani bwaleetera bangi era ne bubagaggawaza bwe bwateekawo ennaku zino abantu okujjuzanga amawanika ga Mukama, amawanika agandibadde ag'amawanga, nga bajjuza ensimbi, ng'amafakitole gakola ebintu ebyokukyakaza ku Ssekukkulu ne Paasika, ku Sundays, era amakampuni ne gagaggawala eby'ekitalo olw'obulimba obwalimbibwa ensi yonna. Ddala obulimba busobola okufuga ensi ye bwe tulabira ku bintu ebyo. Katumale okulaba obulimba bwayingira butya mu kkanisa ng'ate Yesu ge mazima, Yesu nga lyekkubo era Yesu nga lye bulamu. Ekkanisa y'abatume bwe yali ng'eweeri yasigala ng'ekyagondera ekigambo kya Katonda era ng'erwanagana n'obulimba. Naye abatume baagenda okutuuka okufa nga waliwo amaanyi amalala agaali gavudde mu gavumenti ez'ebyobufuzi, era gavumenti Setaani ze yakozesanga okutta Abakristaayo ab'amazima okutandikira ku Mukama waffe Yesu Kristo, Siteefano, Yakobo n'abalala bonna abattibwa. Gavumenti z'ebyobufuzi yawamba Obukristaayo, ng'Abaroma bagamba nti bo tebasobola kufugibwa nga obwakabaka obunene empire, tebasobola kufugibwa bwakabaka kingdom obutono ng'obwa Isirayiri. Mu nkola eyo Abaroma ne balyoka bawamba Obukristaayo ne babutuulako. Pawulo ng'awandiikira Abesosolonika ekyokubiri yayogera ebigambo bino. Essula 2 agamba ebikolwa by'omulabe wa Kristo. Omulabe wa Kristo twategedde dda nga Setaani
ate sitaani teyeerambika eri muntu, akozesa emisambo, amayembe n'amajiini n'ebirala byonna, mizimu okubuzaabuza abantu n'ebyokola. Kaakano abooluganda, ku by'okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo era n'okukuŋŋaanyizibwa okumusisinkana, tubasaba muleme okweraliikirira wadde emitima okubewanika, newankubadde olw'omwoyo newankubadde olw'ekigambo wadde olw'ebbaluwa ebirabika ng'ebivudde gye tuli. Eri ekkanisa ya Sessaloniika abantu bano balina amaddu ga Yesu okukomawo ng'era abayigirizwa abalala, era nga n'Abadventi bwe tugayina, n'ekkanisa yaffe kyeyitibwa Adventist, abakkiririza era abeesunga okudda kwa Mukama waffe, kyokka nga tukuuma ne Ssabbiiti y'olunaku olw'omusanvu. Ekkanisa eddala kye zitakola. Lwaki tezikikola? Olw'obulimba obwajja mu nsi, omulabe bw'akozesa. Mu kyokuyiga kye twayiga olulala twalaba nga Sitaani tatya bakulu okutandikira ku Paapa ne bayempula n'abalala bonna abalimba. Ani namwe bakozesa obulimba okufuga ensi. Leero waaliwo omulabe eyali ojja okujja mu kkanisa naye ng'agentiwa Sitaani alyoka akyamye era alireete obulimba mu kkanisa. Bino ne mu ndagaano waalingawo bannabbi abayitibwa ab'obulimba. Yesu mu Matayo 24 yatugamba okwegendereza, kubanga bagenda kujja naye tebalisaasira kisibo, kubanga baagentebwa Sitaani. Sitaani tasaasira kisibo. Pawulo bw'aba aboogerako ng'emisege, agamba nti ebbaluwa ne bwe banga evudde eri ba Pawulo abakulu b'ekkanisa mu kiseera ekyo tebagikkirizanga, kubanga Yesu teyali waakujja naye nga waliwo omulabe asoose okulabika, nga biranga nti olunaku lwa Mukama lutuuse. Mukama alina ennaku 2 zokka mu Bayibuli. Abaagala okumwongerako basobola okumwongerako. Olunaku olusooka lwe lwa Ssabbiiti, olwo lunaku lw'okuva mu Matayo, manya mu lubereberye essula 2 okutuuka ne mu kubikkulirwa era essula 2. N'ekyo Bayibuli yonna ejjudde olunaku lwa Mukama nga yeba Ssabbiiti. Isaaya bw'aba akyokerako 58:13 naye akugamba nti olwo lunaku olutukuvu, nti era abalukuuma mwe yabasuubiriza okubatwala mu ggulu. N'olwekyo obulimba bwajja, bino byonna ne bilijjulirwa. Waliwo obuyinza obwajja. Omuntu yenna tabalimbanga mu ngeri yonna, kubanga okujjako ng'obujeemu busoose okujja. Omulundi omulala twayiga ku bujeemu mu ggulu, naye obujeemu bwali bwakusituka ne mu kkanisa. Era obujeemu obwo bukyalina obuyinza bungi. Obujeemu bwakyusa enkola nnyingi y'ekkanisa y'abatume, era obujeemu obwo bukyafugira ddala. Naye buli akulemberwa obujeemu obwo, buli afugibwa obujeemu obwo, omujeemi gwe tusomako gwe tuyigako kati bwe yaleeta, muganda wange togenda kufuna bulamu butaggwaawo, kubanga mu bujeemu tosobola ate kujjamu bulokozi. Obulokozi n'obujeemu tebitambulira wamu. Amazima n'obulimba tebakwata kkubo limu. Okumanya n'obutamanya tebayinza kutambulira wamu. Okufa n'obulamu obutaggwaawo tebasobola kutambulira wamu. N'olwekyo oluganda nkwegayirira ng'owuliriza obujeemu engeri gye bwayingira mu kkanisa y'engeri obujeemu gye bwayingira mu ggulu. Bwo bujja kuzikiriza. Emisege guliwo kuzikiriza newankubadde gufaanana ng'endiga, gufaanana ng'embwa, naye omusege guba muzikiriza, tegulisaasira kisibo. Katugende mu maaso. N'omuntu oli ow'obujeemu, omwana ow'okuzikirira ng'amaze okulabisibwa, waaliwo omujeemu eyali ateekwa okujja
awambe ekkanisa era akyusekyuse byonna Yesu bye yaleka amaze n'ayogera ekigambo nti kiwedde. Yesu ng'amaze okutonda ensi mu lubereberye 2 egamba nti ne biggwa okukola eggulu n'ensi ne byonna ebirimu n'alaba nga birungi n'awummula. Mu ngeri y'emu Yesu ng'amaze okubeera ekyokulabirako ky'abantu myaka 33 ng'akoze obutuukirivu obumala okulokola omuntu, omujeemu yayingira ate mu kkanisa n'awamba obulungi obwali buwedde n'emirimu egyali giwedde, ng'azikiriza era ng'alemeddwa kumalirawo ddala. Yagenda mu maaso n'okutuusa kati akyaleeta enkyukakyuka nnyingi mu biseera ebitusemberedde ebituwa ebya New World Order. Agamba bw'ati, oyo alivvoola Katonda ne yeegulumiza okusinga ebintu byonna nga yeeyita Katonda oba ekissibwamu ekitiibwa, atuule mu yeekaalu ya Katonda omwo nga yeefuula okuba Katonda. Omujeemu oyo nga bwe yasobola okubeera mu ggulu n'atandikayo obujeemu, n'ekkanisa yali wa kugituulamu ng'alowoozebwa okubeera omuweereza wa Katonda, naye n'aleeta obujeemu, n'ayongera obujeemu, ensi n'ebutambuliramu era ejja butambuliramu okutuusa enkomerero. Ddala obujeemu busobola okufuga ensi? Obujeemu busobola okufuga kubanga kakati n'okutuusa kati bufuga ensi obwatandikibwawo omujeemu ono. Atugambye nti omujeemu ono atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeefuula okuba Katonda oba omusigire wa Kristo ku nsi. Omujeemu ono yajjanga wa mukwano naye nga talina mukwano, kubanga ayogeddwako ng'alina amannya ag'omuvoozi. Olusigala alekera ku byambalo byabwe nga kuliko engule 3 ne ku nkufiira zaabwe. Afuga ab'omu ggulu n'afuga abatuula ku nsi n'abafu ab'emagombe. N'olwekyo oyo omujeemu afuga ensi naye ng'agifugira na mu kkanisa. Katugende mu maaso. Temujjukira ng'ebyo nabibategeeza bwe nali nammwe, era ekikyamuziyiza mukimanyi, kubanga tagenda kujja okutuusa ng'ekiseera kye kituuse, kubanga ekyama ky'obujeemu kyatandika dda okukola, naye ye kennyini tagenda kujja obutuusa oyo amuziyiza lw'aliva mu kkubo. Buno bwali bwakabaka obukaafiiri bwe bwamuziyizanga okujja, kubanga obwakabaka obwafuganga ensi yonna obuyitibwa Roman Empire bwali bumuziyiza. Naye kasita yafuuka Christian Empire, bannange obuzibu ne bujja. Ebyobufuzi byagattibwa mu kkanisa ya Katonda. Ennaku ezasinzibwangako balubaale muzitegedde zaafuuka ennaku ezisibwako Katonda. Sabbiiti ya Katonda omulamu n'eggyibwawo buli nkomerero ya wiiki, ne batandikibwawo Sande ey'olunaku olusooka. Kati wano amakubo 2 we gakutulira mu Bukristaayo. Yesu g'ayogerako eri mu Matayo 7 ti naye mukwate era mutambulire mu kkubo effunda, kubanga lye ligenda mu bulamu, naye kuba eggazi n'abaliraba bangi ligenda mu kuzikirira. Ekkubo kitegeeza Bukristaayo, era Abakristaayo abaasooka baabayitanga bakkubo. Leero kkubo kiri otambuliramu, ggazi oba ffunda? Osaana okunoonya ekkubo effunda erikyagondera ebiragiro bya Katonda. Va ku bano abajobojanga ebinyonyi. Isaaya 8:19 bw'agamba nti twandibuuzizza abo ne tubeesiga,
be basobola okutaasa obulamu bwaffe mu nsi nti eggwanga kirigwanidde okubuuza Katonda waalyo. N'alyoka ayogera ebigambo bino nti katudde eri amateeka n'obujulirwa. Amateeka ge 10 n'okudda eri obujulirwa bwe bwa Yesu Kristo obukwata ku kubatizibwa, okusembera, okukkiriza, okubuulira. Nti naye ebigambo singa tebifaananye bwe bityo kitegeeza yabuulira ebigambo bye temubeera musana. Bayibuli oluzongo ekinyonyola bulungi nti ebigambo bye muba temuli musana. Buli ayogera bw'atyo singa tayogera ng'amateeka n'obujulirwa bwa Yesu we buli. Era Sitaani bwe yali akyamya ekkanisa yagikyamiza mu mateeka n'obujulirwa bwa Mukama waffe Yesu. Kanisa weeziri kati ng'ezimu zaasuulamu 1 ng'endala zaasuula 3. Naye ezo si kanisa za Katonda. Kubanga Yakobo 2:9 agamba nti omuntu yenna bw'abanga agondera amateeka gonna n'asobya mulimu alivunaanibwa. Kubanga yayogera nti tobbanga, y'omu yayogera jjukira olunaku olw'omusanvu ogw'otukuvu. Yayogera nti tottanga. N'olwekyo oba onyoomye. Kyenva mulaba nti singa ogenze mu makomera n'obuuza abasibe, buuza omusibe omu ajja kubuulira nti ekyansibya lyali tteeka limu lye nakola. Lwaki tubeera abamenyi b'amateeka? Yesu yajja tuleme kusigala mu bumenyi bw'amateeka n'obujeemu n'obuvoozi, naye alyoka aggyirewo ddala obujeemu mu mmeeme zaffe. N'atulekera ekigambo kya Katonda kitulage ng'ekituufu. Buli kye weebuuza kyonna weebuuze ku kigambo kye. Agamba omuntu ono olwo omutwe omujeemu oyo alyoka alabisibwe Mukama waffe Yesu gw'alimalawo n'omukago mu kamwa kwe n'amuzikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Omujeemu ono ayogerwako mu Danyeri, ayogerwako mu kubikkulirwa, twamulabye mu Ezeekeri ne Isaaya 14, Ezeekeri 28, Isaaya 14. Ono omujeemu bw'ali bazikirizibwa, n'ono ow'omu yeekaalu wazikirizibwa gyonoona. Omulimu ogwaggwa okukola n'agwonoona. Omulimu bwe gwaggwa mu butonzi Sitaani yagwonoona ng'ayita mu muntu. N'omulimu gw'obulokozi ogwaggwa Yesu n'ayogera nti kiwedde, Sabbiiti ye n'agikwatira mu ntaana. Naye omujeemu n'akwata ekkanisa ewedde okutereeza n'agikyamya okutuuka oggongobala. Era abantu batuuma mannya naye ng'obukkiriza n'okugondera Katonda ky'ayogera babiwakanya. Mukama atutaase obutawakanya kigambo kya Katonda. Buli lwe kiwakanyizibwa tuba tuwakanyizza Katonda yennyini yakyogera. Okugondera eddoboozi ly'omutukuvu ly'omwoyo mutukuvu, buli lwe tujeemera omwoyo mutukuvu kwe kuyitibwa okuvvoola. Oyo yaweebwa ekkanisa okutulabirira ng'ab'ekkanisa. Naye buli lwe tugaana ekigambo ky'omwoyo mutukuvu tuba tugaanidde ddala Katonda yennyini eyakyogera. Omuntu oyo ajjira mu maanyi ga Sitaani. N'olwekyo okubeerawo kw'omuntu amenyesa ebiragiro bya Katonda ate naye n'abimenya, newankubadde ayambala ebitukula, newankubadde ayogera n'okwegonza. Kuba Danyeri 9 bwe yayogera nti alikyamya ensi n'okwegonza. Ebigambo by'ayogera atoola ku bya mukama we Sitaani. Ennaku enkulu zaateekawo, tasaana kututeerawo nnaku nkulu kubanga Katonda yateekawo dde ennaku z'enkulu. Olunaku olusooka ye Sabbiiti. Olunaku olwokubiri olw'enkomerero lujja kubeera lukulu nnyo. Teri bafu bajja kusigala mu ntaana ku olwo, ate bugenda kuziba.
tuli batutandisa obulamu bupya obudde gye butaziba. So nga ate abaagana Mukama waffe bugenda kubazibirira emyaka emirala 100. Nolwekyo tuleme kubeera bajeemu. Omuntu oyo alijjira mu maanyi ga Sitaani gonna n'akola obubonero n'ebyamagero eby'obulimba. Mu lusuku ekyamagero Sitaani kye yasooka okukola kwali kwogeza mu ssota ekitonde Katonda kyatawanga buyinza kwogera. Sitaani n'akyogeza. Leero Sitaani ayogeza ebitonde bya Katonda. Nabo omuntu ng'ayogera naye nga Sitaani yayogera mu kifo kye. Omuntu oyo akiikiridde Sitaani. Omuntu n'ayimba naye nga Sitaani yamuyimbisa, obwongo yabuwambye edda. N'ateeka emisambwa mu bitundu, abantu ne bagisinza, ne baziba nsolo eziri embuzi ne ziba nga tesobola kuzirya ng'engo, nga tosobola kulya mbuzi kubanga ataddewo Sitaani bamusinze. Naye nga bamusinziza mabega wa kitonde. Kyabudde atugamba nti okujja kw'omuntu ono mu ofiisi n'awamba obukristaayo yali ng'amuleese ye Sitaani yali emabega we kwonoona ekkanisa. Agambye nti bw'ajja ajja kukola n'ebyamagero n'obulimba bwe nga tabulese. Abaana ba Katonda, ekiseera kya nkomerero, mwegendereze olw'ebyamagero. Bijja kutwala abantu bangi mu bujeemu nga balowooza nti basinza Katonda naye nga bongera kujeemera Katonda kubanga omujeemu yawamba ekkanisa. Agambye era n'obulimba obwa buli ngeri obw'obutali butuukirivu eri abo abazikirizibwa. Tibutuukirivu eri abazikirizibwa. Muganda wange naye weewaddeyo kuzikirizibwa olyoka otwala obulimba bw'omulimba w'ensi zonna. Agamba bw'ati kubanga abantu bano baagaana okukkiriza amazima okulokolebwa. Buli lw'otokkiriza kigambo kya Katonda Yesu kyayogerako nti ge mazima, Yokaana 17:17, ekiteekwa okutukuza ebyonoono byo obeera omutuukirivu era alindirira okununulibwako. Buli lw'okigaana oba ng'ojja kuzikirizibwa n'obulokole bwo buba tebukola. Yesu atayagala tube balokole abakkiriza okunaazibwa ekigambo kya Katonda, abakkiriza okukigondera mu buli kigambo. Obuzaaliranwa bwaffe yadde bunafu nga Sitaani yabwonoona, naye obuzaaliranwa bwa Katonda bw'amaanyi nnyo. Katonda atuzuukiza netusobola okukola nga bw'ayagala kubanga Omwoyo Mutukuvu ali okututaasanga n'okutubonyanga mu byonna. Katonda kyava abawaayo eri okubuzaabuzibwa okw'amaanyi bakkirize eby'obulimba. Lwaki Katonda akkiriza okuwaayo omwana we kubanga ayogedde naawe ogaanyi? Kati bw'akuggyako Omwoyo Omutukuvu, Sitaani n'alyoka akukozesa byonna by'ayagala. N'otandika kukola n'ebyamagero eby'obulimba olw'okuŋŋaanya abantu ate bonna obatwale mu kuzikirira. Ekigambo kino si kya magezi. Era agambye nti era bonna balyoke basalirwe omusango olw'okukkiriza obulimba ne bagaana amazima ne basanyukira okukola ebitali bya butuukirivu. Nti abantu bano baakusalirwa omusango gwe saagala gwe nange Mukama wange omusango kusalirwe. Mu kitabo kya bassekabaka waliwo omuntu eyazikirizibwa ng'ate mutukuvu, ng'era abatukuvu bangi Yesu bawadde obutukuvu, bwe bajja okuzikirizibwa olw'okugaana amazima. Omuntu bwe baba bagaanye amazima
kitegeeza baba bagaanyiye n'ekigambo kye. Abakkiriza bangi abakkiriza ne bakkiriza obulimba nga balowooza nti oba nnaku ze babateerawo oba mikolo mitukuvu naye nga byonna mikolo gya bulimba. Kuno okulabula Pawulo akuwandiikira ekkanisa ey'Abasasalonika. Mu kitabo kya Bassekabaka 13 ono omusajja wa Katonda yazikirira olw'okukkiriza obulimba. Leero gwe nange tuteekwa kukkiriza bulimba, kubanga buli bulimba bwonna buli tutwala ne buba butono butya buba butwa obugenda otuzikiriza. Awo Bassekabaka ekisooka 13 olunyiriri olw'11 agamba, awo mu biro ebyo waaliwo nnabbi omukadde eyabeeranga e Beseri. Nnabbi ono si nnabbi muvubuka naye nnabbi mukadde, ekitegeeza aludde mu bunnabbi era asobola okwawula obw'obulimba n'obw'amazima. Asobola okwawula nti ono amubuulidde mazima ono amulimbi. Asobola okulaba ebiri mu maaso. Era Bayibuli erimu nnabbi zimuyita mulabi, kubanga nnabbi yaani? Nnabbi oyo ajja ebigambo bya Katonda ku Katonda n'abibuulira ekkanisa, n'abibuulira abantu. So nga ate kabona yaani? Kabona yajja ebizibu by'abantu n'abitwalira Katonda. Leero ono yali nnabbi. Nnabbi ono nga nnabbi wa Katonda. Atugambe nti awo mu biro ebyo waaliwo nnabbi omukadde eyabeeranga e Beseri, eyategeezanga batabani be ebyo byonna omusajja wa Katonda bye yali akoze ku lunaku olwo ne bye yali agambye kabaka. Kitaabwe n'ababuuza nti akutte ekkubo ki? Awo batabani be ne bamulaga ekkubo omusajja wa Katonda w'e Yuda lyakutte. Awo n'abagamba batabani be nti munteekereteekere endogoyi. Bwe baamala okumuteekerateekera endogoyi n'agyebagala, n'akwata ekkubo omusajja wa Katonda lye yali akutte, n'amusanga ng'atudde wansi w'omwera. N'amubuuza nti gwe musajja wa Katonda eyavudde e Yuda? N'addamu nti nze ono. Lwaki amubuuza ate nga nnabbi ono yategedde nti oyo nnabbi wa Katonda, n'olwekyo yali akema muki? Mukeme. Ono yanditegedde nti ate naawe oba oli nnabbi, lwaki ate onkema ombuuze nti nze nnabbi yavudde e Yuda? Ate batabani be yabagambye nti waliwo nnabbi avudde e Yuda, n'olwekyo muteekereteekere mu ndogoyi mugoberere. Amusanze ate amubuuza ekintu kye kimu. Sitaani akozesa ebibuuzo okukema. Awo nnabbi n'amugamba nti tuddeyo eka olye ku mmere. Olye ku mmere. Omusajja wa Katonda n'amuddamu nti siyinza kuddayo newankubadde okugenda naawe, wadde okulya omugaati oba okunywa amazzi naawe mu kifo kino. Ndagiddwa ekigambo kya Mukama titotekwa kulyayo ku mmere newankubadde okunywayo amazzi, wadde okuddirayo mu kkubo lye wajjiddemu. Katonda yali amanyi biki ebiyinza okugwako nnabbi omukadde ono. N'amanya ajja kubanga akooye, oluusi alya emmere, naye yamutumye obubaka abutwalire kabaka w'e Samaliya. N'olwekyo obubaka bwe bwali obukulu okusinga okulya n'okunywa, naye addeyo, kubanga ebirowoozo bijja kuva ku bubaka n'obuvunaanyizibwa bwabo, adde mu kulya n'okunywa. Yesu yali amanyi nti omuntu yazikirirawo olwakulya, ne kaakati wenjogerera ekkanisa waliwo abantu abalya nga bawakanya ekigambo kya Katonda naye tebagenda kulokolebwa, kubanga tebayigira ku Adamu ne kaawa abaalya Katonda kyabagaanye. Abooluganda twegendereze ekiyitibwa okulya.
omusajja ono nabbi mulamba naye wulira munne bwamulimba bwagenda okumulimba awo ti awo nabbi omukadde n'amuddamu nti nze nange ndi nabbi nga ggwe era malayika yaŋŋambye ekigambo kya Katonda nti mukomyewo mu nnyumba yo alye ku mmere anywe ne ku mazzi naye yali alimba. Uli ekigambo ekyo nabbi wa Katonda naye yali akola ki? N'olwekyo tusaana okwegendera mu kiseera eky'enkomerero bannabbi b'obulimba. Awo omusajja wa Katonda n'addayo naye mu nnyumba n'alya era n'anywa. Ekigambo kya Mukama ne kijjira nabbi omukadde oli amuzzizaayo eyali amukomezaawo n'ayogera mu ddoboozi ery'omwanguko eri omusajja wa Katonda eyava mu Yuda nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti ojeemedde ekigambo kya Mukama era tokuumye ekiragiro kya Mukama kye yakulagidde. Wakomyewo n'olya emmere era n'onywa amazzi mu kifo kye yakugaanya okulyamu wadde okunywamu amazzi. N'olwekyo omulambo gwo gwakuzikirizibwa mu ntaana y'abajjajjaabo. Ebigambo tebyali birungi. Omusajja amaze okukkuta naye kati Mukama amusalidde omusango okuyita mu kamwa ke kamu akaalimbye. Kye tuba tulaba nga bannabbi b'obulimba bwe buzibu bwabwe. Ayogera amazima n'agattamu obulimba. Oluusi buba butono nnyo. Buuza omukulu nukuweerezaawo olaba bannabbi w'amazima. Mubuuze nti abange Sande yajja etya tugisinze. Ojja kuwulira ng'ayogera obulimba obuli mu mazima. Ng'alinga akulaga nti ge mazima. Sekukulu zajja zitya nga zisoma za bulimba. Nga zivumirirwa. B'ekkanisa ya Katonda gw'okyogerako otya? Azza kuzeefaanaanyiriza ng'entukuvu ezikwatagana n'omulokozi naye nga bulimba bwereere. Paasika kiba kitya? Ebitonde bye biba bikomawo okuva mu winta naye abantu ne basinza ebitonde kubanga byafuuka Katonda waabwe. Abasintu ne basinza Sande enjuba kubanga nayo Baroma bagisinza emyaka mingi n'ensi yonna yagisinzanga. Kyokka ku eyo Sande abantu nga bakutte ekigambo kya Katonda ekibagamba nti mujjukire okutukuza olw'omusanvu ate bo kwe bagendera okutukuza olusooka ne bafuuka bannabbi ab'obulimba ne bakuŋŋaanya ensi yonna naye nga bagisibyemu obunywage madiinidiini bagende bantu bano bazikirizibwe. Mukama atusaasire. Kigambo kya Katonda kye kisalawo nti ono nabbi wa mazima ng'akyogera ng'akikola era kigambo kye kisalawo nti ono nabbi wa bulimba bw'ayogera ebimu ng'abituukiriza naye ebimu nga bimulema era ng'awaliriza n'abalala bakole eby'obulimba nga ye. Katugende mu maaso. Omusajja wa Katonda bwe yamala okulya n'okunywa nabbi oli yamukomezaawo n'ategeka endogoyi y'omusajja wa Katonda. Awo bwe yali ng'ali ku lugendo lwe empologoma n'emusangiriza n'emutta era n'esuula omulambo gwe mu kkubo. Empologoma n'endogoyi ne biyimirira kumpi nagwo. Empologoma kabonero ka Sitaani, endogoyi kabonero ka kkanisa. Olw'okubanga omusajja ono yalimbibwa yafuuka victim, atuukiriza obubaka bwe bamuwadde naye ate afuuse victim, afuuse ekyo ekivudde mu bulimba bwe. Empologoma neeyimirirawo ng'ekiikiridde Sitaani ate n'endogoyi neeyimirirawo ng'ekiikiridde ekkanisa. Lwaki ogwa mu bitale eby'emirundi ebiri? Sitaani akuzikiriza ate ne Katonda akuzikiriza. Sitaani akutta ate ne Katonda akutte. Kya kitalo nnyo. Kiki ekyabaawo? Laba
abantu abamu abaalaba omulambo nga gusuuliddwa wansi nga n'empologoma eyimiridde okumpi nagwo ne bagenda mu kibuga nnabbi mwe yabeeranga ne babika. Naye eyali amukomezzaawo bwe yakiwulira n'ayogera nti oyo musajja wa Katonda atayegondedde ekigambo kya Mukama. Mukama amuwaddeyo eri empologoma emutaagudde n'emutta ng'ekigambo kya Mukama ekyamulabula bwe kiri. Sajja n'atwala omulambo guno n'aguteeka ku ndogoyi n'agenda n'amuziika era n'aguzaayo mu kibuga n'amukungubagira omulambo n'aguziika. N'ateeka omulambo gwe mu ntaana ye ne bamukungubagira nga bakaaba nti woowe woowe muganda wange. Waliwo okukungubaga okujja okukungubaga ng'abooluganda be bakungubaga naye ng'abooluganda be bakulimba. Owooluganda gwe wayitanga omusumba wo nga ye yakukyamya naye ye yeenenye yalokolebwe. Omusajja ono alumiddwa nnyo olabika yeenenyezza naye eyajeemedde ekigambo kya Katonda teenenyezza. Katonda asobola okuteekawo ekiseera eri oyo akulimbye leero ne yeenenya n'amusonyiwa naye ggwe n'otasonyibwa n'ofiira mu bulimba bwo n'oteekebwako n'akabonero ka Sitaani so nga n'aka Katonda kaakubaddeko ak'okulungamya ekkanisa. Kyetuva tusanga ebigambo bye njagala tusembyeyo bitono nnyo muminkirizeeko. Matayo essuula 7 olunyiriri olw'abirimu agamba si bonna abampita nti Mukama waffe Mukama waffe be baliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Abantu bano mu ggulu tebagendayo kya kirala wabula kakasibwako bulamu butaggwaawo, wabula abo bokka abakola ebyo Kitange ali mu ggulu by'ayagala. Katonda by'ayagala ekirungi nti tubimanyi. N'agamba ku lunaku luli bangi abaliŋŋamba nti Mukama waffe Mukama waffe twayogeranga ebyobunnabbi mu linnya lyo era ne tugoba ne baddayimooni mu linnya lyo ne tukola ebyamagero bingi mu linnya lyo. Ndibaddamu nti sibamanyi, muve mu maaso gange kubanga ebikolwa byammwe byali bya bujeemu, bye mwakolanga byali bibi. Saagala muweereza w'ekkanisa, saagala mugoberezi wa Katonda ofe nga nnabbi ono, wabula nkusabira obuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama waffe tweyanzizza, oli Katonda omulamu ow'ekisa, gwe yatuteekawo tukole nga bw'oyagala. Omulabe najja n'atumenyaamenya n'atuleka ku kkubo, niyo weebale kubanga wajja Omusamaliya omulungi n'otutaasa. Yongera okututaasiza ddala tuleme kuzikirira Mukama. Mulambo gwaffe gube nga gukaayanirwa ggwe ate nga bwe gukaayanirwa ne Sitaani. Bwe twegayiridde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mwebale nnyo Oluganda. Saba Mukama abawe omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.